الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد oluvannyuma lw'okutendereza Allah tumusaba okusasira n'emirembe biddeeri nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala ng'era Allah bwe yatulaamira watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattakuni ya ulul albab. Allah yatugamba mwesibirire entanda esinga obulungi entanda erimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'atuddiŋŋana mu aya omwo n'atuga nti wattakuni ya ulul albab, mubeerenga muntya abange mmwe abalimu okufumintiriza Allah baawadde okusengejja. Ekyokubiri kye nnaamira omwoyo gwange ng'era nkiraamira emyoyo gyammwe attamassuku bihatha ddiini, okubeera nga twenywereza nnyo ku busiraamu nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atujjulule nga tuli basiraamu, kubanga mu nsi muno teriiyo kintu Allah kyagenda kukuwa kikuteeke mu ssanyu ery'olubeerera ery'enkomeredde ku duniya n'akhira nga kyengera kya busiraamu. Ekyengera eky'obusiraamu akbaru ni'ma wa a'zamuha wa ashrafuha, kyekyengera ekisinga obunene era nga kyekyengera eky'ekitiibwa kye tulina okululunkana okutuuka nakyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah yatutegeeza nti okufa tekututuukangako okuggyako nga tuli basiraamu. Obusiraamu y'eddiini ey'emirembe, obusiraamu y'eddiini ey'amazima, obusiraamu y'eddiini Allah gye yatusiimira, obusiraamu y'eddiini Allah gye yatuma nayo bannabbi. Kikwetaagisa gwa bulimu okusaba ennyo Allah abukunywerezeemu n'okusabira ennyo abo abatannaba kubuyingira Allah okubeera nga abaluŋŋamya n'okwolesa empisa ennungi ezisikiriza eri abo abatannaba kusiramuka. Omuntu asobola okusiramuka ng'ekimusiramudde enneeyisaayo ennungi, n'asiramuka olw'amazima go amalungi, n'osiramula omukyala n'omuyambako okumunywereza mu busiraamu bwe, n'atejjusa lwaki yasiramuka, ng'akulaba omuliisa akakanja, ng'akulaba omukaabya amaziga, n'atuuka n'okwejjusa lwaki yasiramuka, ng'alaba enneeyisaayo mbi nnyo. Enneeyisa ey'omusiraamu erina kutambulira mu njigiriza ya nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nabbi yeeyisanga bulungi
nabbi yalina empisa eza waggulu. Olwaleero tuli ku mulembe ng'abantu bo bagamba okubeera n'empisa bayomba. Mulimu n'abeewako n'obujulizi. Oli n'aganze mukimanyi sirina mpisa, ebintu kambikwate nga bwe nsobola. Naye okweyisa obulungi n'empisa ennungi bye bimu ebyatambuza ennyo da'awa ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abantu ne bamukkiriza ne bakakasa amazima ge, da'awa ye n'ebeera nga yatuuka wala olw'enneeyisa ennungi. Okweyisa obulungi tekitegeeza kusirikira mazima, naye amazima tulina okubeera nga tugatuusa eri abantu n'empisa, kubanga Allah yazitenda nazo Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mwalina ekyokulabirako ekirungi ekya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aisha bwe bamubuuza ku mpisa za Nabbi yagamba nti kana khuluquhu al-Qur'an, enneeyisa ye empisa ze yalinga Qur'an. Kaannahu yamshi ala al-ard, bw'ogiraba eringa yeetambula ku ttaka. Baganda bange, ekigambo ky'empisa zisobola okusiramula abalala, zisobola okuluŋŋamizaako omuntu omulala atannayingira ddiini eno ya Busiraamu olw'enneeyisa ye ennungi. Owangaalira mu bantu abatali basiraamu yolesa empisa ez'Obusiraamu. Omusiraamu tabba, omusiraamu talimba, omusiraamu takumpanya, omusiraamu tabuzaabuza kya banne, omusiraamu takaabya banne maziga. Omusiraamu alina okweyisa ennungi. Bu'ithtu li utammima makarima al akhlaq, Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam, natumwa okujjuliriza empisa. Empisa ennungi kikulu eziri mu aqida, mu kukkiriza Allah, mu kumwawula enzikiriza. Al muamalat, empisa mu nkolagana n'abantu, mu kusuubula, mu kugulaŋŋana, ku mirirwano. Empisa ne bw'owangaala nabo, naye osanga omuddu n'asiramula omuntu. Omukyala gw'asiramudde n'afuuka ekikemo, ntu n'atuuka n'okwejjusa lwaki nasiramuka. Bw'obanga osiramudde omukyala yenna, fuba nnyo omuyambeko kumunywereza ku Busiraamu, omuyambeko atuuka eri Allah ne hidaaya eyo ennene, aleme kwejjusa lwaki yasiramuka. N'ekisemberayo ddala mbakubiriza okufaayo ennyo okulaba nga buli muntu alinayo omuntu gw'asiramula, olw'ebigambo byo, olw'enneeyisaayo, olw'empisayo, olwa da'awa gy'otaddemu amaanyi. Omuntu asobola okusiramuka, ayinza okuba mukozi waka n'asiramuka olw'enneeyisa yammwe, meidi, n'asalawo n'atoola shahada olw'enneeyisa yaabo baalaba baakolera awaka. Ekigambo ky'okusiramula omuntu Allah n'amuluŋŋamiza ku mikono gyo ng'akiyitidde ku ggwe kinene, kirimu empeera nnene. Kyava Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba, li an yahdiya Allahu bika rajulan, Allah okuyambako omuntu n'asiramukira ku mikono gyo, khairun laka min humri an-ni'am, kye kisinga obulungi n'okusinga eŋŋamiya emmyufu.
nabbi yageza mu kiseera eky'eŋŋamiya emmyufu yali ya bbeeyi mu bawalabu. Tufube nnyo okulaba nga tulinayo abantu abatusiramukirako. Bisobola okubeera ebigambo bye birungi, esobola okubeera enneeyisaayo, oba daawa gy'okoze. Oyinza kuwandiika kitabo kinnyonnyola busiraamu bw'olimu. Bisobola okubeera ebirabo by'otonera abatali basiraamu, n'omugamba soma ku katabo ako, n'omuwa Qur'an eri translated, n'omugamba weetegereze osome Qur'an eyo enzivuunule. Bw'anaaba ataddeyo obuvunaanyizibwa n'agisoma bi amaana n'obwesimbu, ajja kuba alabye ekitangaala eky'obusiraamu. N'olw'ensonga eyo enneeyisa yaffe tugitwale nga kikulu. Olwaleero biidhinillah ngenda kwogera selling human organs, okutunda ebitundu by'omuntu. Okutunda ebitundu by'omuntu, bay a'dha'ul insan, selling human organs, okutunda organizi z'omuntu. Abamu bakiyita tuli fena organ trafficking, okutunda ebintu ebiri mu muntu. Lwaki twogera ku ntunda eno olwaleero? Tuli mu mulembe ogujjuddemu ebisoomooza bingi, ate ng'ensonga eno muntashira fil alam, esaasaanye mu nsi yonna, ey'okutunda organizi z'abantu. Ezimu zitundibwa mu malwaliro ng'abasawo be bazitunda. Omuntu bw'afa ne bamugyamu organizi ze, eddwaliro oba abasawo ne batunda organizi z'omuntu nga tebafunye lukusa eri abasika, oba nga tebalina kiraamo kyonna kya mufu nga yali yazibawa. Ezimu zitundibwa ng'abantu batundibwa ng'abaddu. Oli n'asalawo kutunda organizi z'abantu. Mutera okulaba oluusi abantu abakukusa abantu, ogenda okumusanga nga bamusokoddemu ebiwoowoolo, ebibumba, ensigo, nga bamusudde awo alinga kiwuduwudu. Obusiraamu, eddiini yaffe eno ey'ekitiibwa, terina nsonga gye yalekayo. Buli nsonga yonna yagitunuulira, kubanga hadha ddiin ishtamala ala jawanibi hayati linsan, yakuŋŋaanya obulamu bwonna obw'omuntu, okuviira ddala bw'abeera mu lubuto lwa nnyina paka lwagenda okusisinkana Allah. Ekyo kiri mu ddiini ya Busiraamu. Olwaleero bukedde nga tuli mu mulembe mu kyasa kino nga organizi z'abantu zitundibwa. Omuntu afa mu ddwaliro ne bamukuddiza nga yenna kiwowongole, bamusokoddemu organizi ze. Abamu babakukusa ng'abaddu ne batwalibwa mu nsi ez'enjawulo, organizi zaabwe ne bazitunda, nga n'abamu ffe kennyini tukwata ebitundu byaffe, organizi zaffe ne tuzitunda. Twagala kwogera ku nsonga eyo shariya gye yalambika. Abamanyi baffe ab'Obusiraamu gye baatunuulira ne bagiteeka mu bitabo byabwe eby'enjawulo ne mu risaaki ez'enjawulo.
lwaki okutunda organizi z'abantu muntashirat fi hadha zaman kisaasaanye nnyo mu nsi ez'enjawulo. Zino ze nsonga eziviiriddeko abantu okubeera nga organizi zitundibwa. Ekisookera ddala qillatu ddiini, eddiini okukendeera mu bantu. Kasita eddiini ekendeera mu bantu, abantu batandika okukola bye baagala, ne batandika okulumbagana abantu. Qillatu ddiini, obukendeevu bw'eddiini ekendedde mu bantu. Eyo nnamba emu. Nnamba ey'okubiri, al-ya'as, abantu okuggwaamu essuubi. Omuntu agenda n'awangaala essuubi ne limuggwaamu, n'alabanga ensi ekomye, n'agamba sijja kufiira wano bwavu, kantundeko ensigo yange emu, ne we nnaawangaalayo emyaka 5 mu maaso kanjiguze omuntu ampe ssente. Al-ya'as, abantu kasita bakutukawo n'essuubi, alabanga ensi ekoze ki, yaayagala ssente. Ensonga eyokusatu, shiddatul fakri wa khasatan fi dduwal al-ifriqiya, obwavu obuyitiridde naddala mu mawanga g'abaddugavu. Obwavu obuyitiridde naddala mu mawanga g'abaddugavu. Omuntu agenda n'atunuulira nga obwavu bumuluma, n'agamba sijja kufa bwavu nga nnina ensigo 2, kantundeko emu afune ssente. Oli n'atuuka n'okugamba nti nze ewabaawo agula eriiso lyange erimu niwe banteekamu eri endiga, n'ateekangako gaalubindi, naye nga bampadde ki? Mwalaba mu nsi emu, oba yali Kongo eyo mu Afirika awo, oba Central Africa, abantu abaali batunda obuki, obugere, nga bakakutemako ne bakuggyako ssente. Yali nsi ki eyo? Yali Zambia oba Tanzania? Tanzania. Ng'oli atundayo kannaswi ne bakatemako papa, naye omuntu oteekawo otya ekigere ne bakutemako kannaswi olw'okuba bagenda kuwa miliyoni 3. Kati shiddatul fakri, obwavu obuyitiridde naddala fi dduwal al-ifriqiya, mu nsi z'abaddugavu. Omuntu atunda olugalo lwe, n'atunda obugere, n'atunda ensigo, bamuwe ssente. Eyo nsonga yakumeka. Nsonga ey'okuna, istibaadu nnansi, abantu okubafuula abaddu. Otunuulira ensi ezimu ez'abazungu nga zifudde nnyo ensi z'abaddugavu zino, zaagala okubazzaayo mu buki, mu buddu. Oli akutwala ng'omukozi agenda okukola mu masamba n'akugyamu organize, okufuula abantu abaddu, omwana w'omuddugavu okumutwala ng'omuddu. Oli n'akugyamu ebibumba, oli n'atandika okukulamuza, ensigo yo ngikuwaamu ssente mmeka. Abamu bakukusa abantu ne babatwala mu mawanga, Hong Kong, Sri Lanka, naye ng'amutwala kumutunda, abantu okubazzaayo mu mbeera y'obuddu. Tuli ffenna. Ensonga ey'okuna ereetera abantu okutunda organizi zaabwe ge malwaliro.
agakola obusuubuzi ku organizi z'abantu. Omuntu n'agwa ku accident ne bamusokoola mu buli organ ne batuuka okuwa mayiti nga kyonna kiwowongole bwe kiti. Omuntu n'agwa ku accident eddwaliro ne libeera nga lirisiivinga bode kufuna organ, kufuna organizi za muntu oyo, ne bamwasa omutwe ne bamugyamu obuki obwongo. Osanga bamusokodde munda bataddemu bintuntu. Amalwaliro agafuula organizi z'abantu ekyobusuubuzi, nga organizi z'abantu bazitunda butunzi. Ensonga ez'ettaano mu lisaaki yange ze naakakolako ezireetedde abantu okutunda organizi zaabwe, nga n'abamu bennyini ng'oggyeko nti ono bamukwata ne bamusookolamu organizi ze, ye kennyini azeetundira n'agamba sijja kufa bwavu, nga nkyalina ensigo ezi kantundeko emu niwe naawangaala emyaka 10 mu maaso, alhamdulillah kimmala. Omuntu watuuka okuteerawo ekigere bamutemeko obugalo, bamutemeko obugere, bamuwe ki? Bamuwe ssente. Kati shariya yaffe eno ey'obusiraamu yalambika ensonga eyo, ng'era sinnaba kutuuka ku ruulingi njagala tusooke tutunuulire bayi'u dammul insaani, okutunda omusaayi. Okutunda omuki? Omusaayi. Bannaye twegendereze nnyo, naddala mu nsi nga zino omutali busiraamu. Mulaba tulina kye tuyita blood donation, nga kitegeeza ki? Okugaba omuki? Omusaayi gugabibwa min baabi tabarru'i, nga donation, not selling, si kutunda. Omusawo asobola okutunuulira omulwadde nga yeetaaga muki? Musaayi, n'ayagala aguguze omuki? Omulwadde. Usaama mmwe muli mu malwaliro, beera ddaayi akoowoola abantu obategeeza ekituufu wadde okola mu ddwaliro. Omusaayi tegutundibwa. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naha an bayi'u ddam, yaziiza okutunda omusaayi, wa an thamani ddam, n'essente zennyini eziva mu musaayi. Hadithi ya Abi Juhaifa radiyallahu anhu eri mu Bukhari ne Muslim. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدم وعن ثمن الدم. نبي حرم سناغانا وكتوندو مساي. Oline wakuwa buwikirabo ng'omuwadde omusaayi, nabbi yagamba nti fala ta'khudhuhu, kyakuwadde tokitwala, la hadiya wala ghayruha. Kolina akugamba ngenda kuwaayo ekirabo, mpa omuki? Omusaayi. N'atuuka n'okugamba bw'otegeera nti bakuwadde ssente olw'omusaayi gw'owaddeyo, fala ta'kuluhu, tozirya. Fatasaddaku bihi ala alfukara, shariya egamba zisaddaakira abaavu. Tolya ssente za kutunda musaayi. Musaayi tebagukola ki? Naye abasawo bakimanyi ekyo. Sanga omusawo omuntu agenda kufa, ali ku poyinti n'akuguza omusaayi, n'agamba wano we tuli teguliiwo, guli mu ddwaliro bwe liti, naye oguleeta leeta ki? Ate mulina okugugula.
naye lwaki abasawo batunda omusaayi ate eno nga tugamba blood donation okugaba omuki sharia netuuka n'okugamba we bakuwa akantu konna mu kugaba omusaayi tokakwata tokalya kasaddaake olwa hadisi ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabbi yatugamba nti naha an bai'u ddam wa an thamani ddam nabbi yaziiza okutunda omusaayi tetutunda musaayi munagaye munaye neetaaga omusaayi gwolina gurupi yange bw'otamugamba ogenda kumpa ssente mmeka oba ntegerekisi osangayo ne bakayungirizi abali mu malwaliro nga yagamba nja kufunira alina gurupu yo kasita onompa ssente bweziti nga nze nkufunira akuwa omuki naye omuntu agenda kufa omusaayi gumuweddemu ne bana abagugaba baguwaayo mu mbeera ya donation kugaba ate raba oli bwagukola ki bwagutunda ntegerekisi ani abo abajjaluwo abali awo mubatuyambeko omuntu akola omulimu agwo bagendera ebbali tuli mu ddalasa titwagala kuwulira kkerere nakutusumbuwa ntegerekisi kati nabbi yaziiza okutunda omuki kitegeeza bizinesi y'okutunda omusaayi eriki eri haramu naye nga abasawo abamu n'abamu baana baffe ba busiraamu ebali mu malwaliro olw'okuba ensi erina corruption oli agamba nti okuwa omusaayi ogukugirayo wasigaddeyo akantu aka wano tewali omusaayi mu ddwaliro wonna gubuze eddwaliro lyegundi lyerigulina okuba kubira ogula 5 leeta emitwalo 4 obula abaganda bange abasiraamu bw'olabanga we bagabira omusaayi nga togenda kukosebwa kugaba musaayi gwo gukole ki ogabanga ku musaayi ogenda kuyingira mu aya ya Allah egamba waman ahyaha fakaannama ahya an-nasa jamia Allah bwakuyambako n'olamusa omuntu omusaayi gwe gusobola okununula obulamu bw'omuntu era oyingira mu hadisi egamba man nafasa an muslimin omuntu awonye omuntu ekizibu n'amujja mu mbeera ey'obuyinike naawe Allah agenda kuyingira mu nsonga zo ku lunaku lwa kiyama okugaba omuki bw'obanga osobola okugaba omusaayi nga togenda kukosebwa nga bagukugjeeko mu gugaba gugabe kirimu empeera nnene mu maaso ga Allah biniyatin khalisa guweeyo n'enniya ennungi Allah alitaasa omuddu aligwagala kati bano abagutunda bagukole ki bo we batunda bakimanye nti bali ku haramu senga obubaka buno butuuka eri abasawo mu malwaliro omuntu n'abeera wali nga alajjana ayagala musaayi ne bamala omwetolooza era bamuggyeko ssente ate nga nabbi yaziiza obusiraamu tebukkiriza kutunda musaayi wadde omuntu omuwa ekirabo eky'okuwa omusaayi tekikkirizibwa nabbi n'atuuka n'okugamba togeza n'ogukwata n'oba otegedde nti zino ssente bazimpadde lwakuba nawaddeyo omusaayi shariya eggamba fala taakuluhu tozirya fatasaddaku bihi zikole ki zisaddaakire ala alfukara eri abaavu eri bamasakini gwe tozirya kitegeeza nahiya nabbi y'amaanyi kugaana abantu okutunda omusaayi naye lwaki tuli mu nsi eno eri corrupted buli kimu ssente buli kimu ssente buli kimu ssente n'obulamu bw'omuntu kiki ssente omuntu n'agenda mu ddwaliro ne bamugyamu organize
omuntu naafa ne bamutwala mu ddwaliro ne bakuddiza ekiwowongole bamusokoddemu buli organ bamuteekateeka mu ppamba ne bamwasa omutwe ne bamugjamu ensigo ne bamugjamu ebibumba hatha haramu. Kati njagala tutunulire sharia lwaki yaziiza okutunda organis. Lwaki sharia yagaana okutunda ki organis? Ensonga esookera ddala anna hadhihi al-a'dha, organis eziri mu muntu laysat mulkan lil insan, si kya muntu, si organis za muntu nti azirinako obwaki obwa ownership. Ezo organis wadde ziri mu ggwe teziyingira fi mulukiyatika, mu ebyo byolinako obwa ownership. Walam yu'dhanu lahu fi bai'iha, Allah zikuteekamu, sharia teyakukkiriza kuzitunda. Wala yu'awadu alaiha, tozijjaamu ssente. Abamanyi baayawukana ku kintu eki, kugaba organs. So sikola ki wabula bittifaaki ulama, abamanyi bonna beegatta nti ebitundu by'omuntu tebitundibwa, wabula enjawukana yaabwe kugaba. Era awo nawo tujja kutuukawo, naye organis z'omuntu tebazitunda. Enjawukana yajja ku kugaba, ate era ne bagamba agaba tagaba mu mbeera yakola ki yakutunda. Alina okubanga n'omuntu afudde yennyini ez'omufu nga ye yawa olukusa, naganze wembanga nfudde nanti ndiba nfudde, organis zange zigasaaba ki abalala, nga waliwo ekiwandiiko. Au oba ekyokubiri biidhini warathatihi, nga abasikaabe bebakoze eki bebawadde permission nti organis za taata waffe muzijjeemu ziyambe abalala. Enjawukana awo weeri mu sharia. Hatta abamu ne batuuka noga nti kasiru idami almayit, okwasa obwasa omufu, okumugjamu organis ezo bebakola ne bamusala. Ntegerekisi kakasirihi hayyan, obanga wokutta omulamu n'otandika omutemaatema, omuggyemu omutima, omuggyemu ebintu, omuggyemu ebibumba, ng'owolaba omulamu. Naye osanga abasawo n'aleeta embazzi akuba ku mutwe, n'aleeta akasumeeni n'akubaaga, anoonyamu kalulwe, bakayita kalulwe akakakaawa. Nga bwolaba enkoko, byolaba mu nkoko naawe byolina. Enjawukana bunene bwakyo. Enjawukana kiki size, noga nti omutima gwono munene ate ogw'enkoko mutono. Kitegeeza omuntu wa kiki wakitiibwa. Kyekisookera ddala anna hadhihi al-a'dha laysat mulkan lil insan, organis eziri muntu tazirinaako bwannannyini. Walam yu'dhanu lahu fi bai'iha shar'an, sharia teyamukkiriza zitunda. Lwaki organis ziri haramu? Eyo number 1. Senga oli akubuuza nti lwaki sharia tekkiriza obusiraamu bwammwe kutunda organis, enamba esookera ddala nti ebyo organis omuntu zalina tazirinaako bwani. Hadisi zitugamba naha nabiyu sallallahu alayhi wasallam an bai'u ma la yamlikuhu al-insan, nabbi yaziiza omuntu okutunda kyatalinaako bwannannyini. Omuntu buli watunda kyatalina bwannannyini, falbai'u haram, okutunda kuba kufuuse eki haramu. Osobola okgenda wali n'otunda poloti nga siiyo, otandika ogiteeka katale, kubanga siki
siyo. Kati sharia mu bintu ebikkirizibwa okutunda kwe kubeera nga kyotunze okirinako obwaki, kati organize tozirinaako bwaki, bw'otaleeta amagezi amangi ogende nti zange nze nzifuga, si zizo, ziri muggwe naye si kiki, tozirinaako bwaki, bwannannyini. Era okumanya tozirinaako bwannannyini nga yalwadde bweti, bw'otegeera nti si kikyo, si kiki, oyinza okutala. Neerwala bweti ne baga nti ensigo yanafuye, kati wekibanga kikyo lwaki tokikola ki, lwaki tokizaawo? Kitegeeza oganiza omuntu azirinaako bwaki, bwannannyini. Number 1. Number 2, lwaki organize ziri haramu ozitunda? Anna hadhihi al-a'dha'u al-adamiyya, organize z'abantu muhtaramatun mukarrama, za kitiibwa muntu. Walbayu yunafi al-ihtiram wattakrim, kati buli wozitunda ekitiibwa ekyo oba okijjeewo. Allah yagamba atya, walakad karramna bani adam, mwana Adamu twamusukkulumya ne tumuwa ekitiibwa. Kyoba olaba omusezi agenda n'aziikulayo omufu n'amulya, ne bakusanga n'omukono gwe oba n'omutima gwe, banoonya ani yaziikula omufu, bagenza okunoonyereza nga wakatambulako kilo 71 sinzira ku bunene bwe, oba bagenza okusanga nga amagulu n'ebisambi biri mu nnyumba yo. Omusezi alya abantu, alya haramu. Kisookera ddala okuziikulayo omufu kiri haramu. Loza ne mu mateeka ga Uganda bagamba okuteteeganya eddembe ly'abaki, naye olowooza sharia Uganda yeeraba okutetenkanya eddembe ly'abafu, nga yo sharia teyakiraba dda. Sharia tekkiriza. Oba otyobodde ekitiibwa ky'omuki, ky'omuntu Allah gwe yagulumiza kaabe mufu, nga bw'olaba abasawo we bakola, n'atigaatiga omufu munda mu byenda n'amugyamu ebintu ebiwoowoolo, n'amusikambulamu omutima, ensigo n'azigyamu, n'amwasa omutwe n'amugyamu obwongo. Tekikkirizibwa. Ebiyungo by'omuntu muhtarama. Tuli fenna. Namba 3, annahu law futiha hadha albab, senga abantu babaggulirawo omulyango ogwo okutunda organize ezibalimu, latasaara'u ila bai'i a'dha'ihim, abantu buli omu yaali badde nga mwangu okutunda kyalina. Sijja kufa bwavu, ensigo yange kanjigabe kanjitunde, eriiso n'ateekamu ery'endiga, oba ntegerekese. Law futiha hadha albab, senga sharia yata omulyango ogwo abantu okwetundira organize zaabwe, senga abamu tetukyalina biwoowoolo. Omuntu yalifudde obwavu ng'alaba akaana ke ensigo evaamu akawumbi, olaba omuntu akutunuulira bw'ati n'akubala, nago yalimu obuwumbi 3, kati ebiwoowoolo bye n'omutima bivaamu ssente bwe ziti. Kyoba olaba abantu batwala abantu ne babakola ki, ne babatunda, omusanga bamusaze, bamuggyemu organize, bamusudde awo. Agamu amalwaliro agatali mu ddiini agatunda ebitundu by'omuntu bamukuba ki, kalifuuwa, ne bamuggyako, agenda okudda wa, engulu,
nga bamugyeemu dde ensigo asigazze ki alaba kumutunga yabaaki naddala mu Middle East kyenabagambye nti nsonga ki ezireetedde abantu okutunda organis abantu okufuula omwana w'omuddugavu ng'abaki ng'abaddu yogedde ensonga zibadde 5 lwaki abantu batunda organis z'abantu kati sharia bakuggulawo mulyango ogwo abantu baali badde buli omu ayanguwa okutunda organis aga sijja kufiira wano bwavu nga bwe nagambye nti abamu aggwamu n'essuubi naga sijja kugaggawala ni lwaki nfa n'ensigo eno kanfunemu ssente nga bukyakola ki bukyali wabeewo agimpaamu ssente obukadde 10 banyumiza omusajja omu yali ayagala nsigo n'agamba muganda wagimuwe muganda we n'agaana namugamba muganda agenda kufa namugomba oba faffa ndi nnyonnyola abaziisi ekyakuviirako kola ki n'atuuka n'omugamba nti ku by'obugagga byange haafu njikuwadde tuwandiike ku by'obugagga byennina haafu njikoze ki naye mpe ki mpe ensigo namugamba sijja gikuwa n'atuuka n'omugamba emaali yonna njikuwadde namugamba nti ekyamutuusa nno ku ddaala eyo ekyama ekirimu ono yali mugagga nga tayamba baki baganda be kati oli atuuka okukola ki okulwala omugagga mu famire asabe ki asaba ensigo oli namugamba sijja giku ndi nnyonnyola abantu abaziisi nti tuyige okuyamba ab'eŋŋanda zaffe omusajja ono abaddenga n'essente nga tatukola ki nga tatufaako eyo nno ndi mu kugaba naye yatuuka ku ddaala erigamba nti haafu y'ebyobugagga byange njikuwadde naye mpe ki mpe ensigo olwayagala muguzi naye nnyonnyola otya baganda bo ti ebyobugagga byolina obuwumbi bwolese gundi yatutteko haafu lwakukuwa ki kubanga era omala n'okola ki n'ofa kati kyeŋŋambye nti lawfutiya hatha albab senga omulyango gw'okutunda organis gwaggulwawo eri abantu nti batunde organis zaabwe latasaarau ila bayi a'daihim abantu baaligenze nga ne batunda ebitundu byabwe nga we nabagambye Tanzania waliwo ekyakyakaawo emabega ndoza myaka nga 2 ng'abantu batunda bugere oli ajja n'akutemako akagere n'okawaayo n'akuwa miliyoni 7 ninagaani anaakalaba nja kwambala stokisi kye nagambye mu nsonga ezituleetedde okutunda organis obwavu obukoze eki obuyitiridde mutunulira omwana w'omuddugavu watuuse tunda organis linaaga nti at least ndyambala stokisi obugere 3 mbukuwadde kamu kammeka nno 7,700 21 n'abanga obugere 3 babutemyeko انظر إلى هذا الفقر والجهل obwavu n'obutamanya kasita byegatta ku muntu bimukozesa buli kiki ebadde namba mmeka lwaki ebitundu by'omuntu organis z'omuntu ziri haramu tezikkirizibwa kutunda ekyokuna anna bai'u al insanu li a'daihi omuntu buli watunda organize musliman kana au kafira kabe musiraamu oba atali muki fihi imtihani lahu kirimu okumukkakanya kirimu okukola ki ate waliwo haramu wasukka ku kutunda organis nga ddi
kwe kubeera nga kyotunda tatawakafu fihi hayatu linsan, nga kistopingisa obulamu bw'omuntu, nga wookitundira bwe papa obulamu bwe bukoma. Oyo haramu waaki ate ali waggulu. Nga ki? Ng'okutunda omutima. Nange omutima bakangukuwe, ng'okutunda omutwe. Okutunda omuki abamulalu. Sheekh, abantu ozannya naye abantu ne ssente, temuwulirayo abantu. Temwalabayo omusajja eyatunda mukyala we? Omugagga yeegomba omukyala w'omwavu, omukyala nannyonnyolamu omusajja. Allah atutaase. Omukyala najja nannyonnyolamu omuki ng'omugagga bw'amwagala, abasuubiza obba wa ssente. Namugaa agenda omubuuza atuwa mmeka? Ngo atutaase obwavu. Naga bazituwe ogende. Allahu akbar. Bazituwe okole ki? Ampe ssente ogende omugagga. Kigambo ekyo ki? Obwavu busooka ne bukwonoona amagezi, n'oba nga tokyategeera, ne bukwata ku nzikiriza, ne bugikosa, kati n'osigala mu bbanga oti. Owaayo otya mukazi wo, omugagga akuweemu ssente, agenda asitaana mpa ssente, n'amahale nali nkuwadde ga mitwalo 8, bw'aba mpa obukadde 2 nzimbe ennyumba, tulirabirira abaki? Abaana. Kigambo kya bunyoomufu. Kaakati bai'u l-insanu li a'daa'ihi, omuntu okutunda oganize, musliman kaana au kafira, kaabe musiraamu oba si muki, fihi imtihaani lahu, kirimu okumukola ki? Kumukakkanya. N'abeera nga munyoomoofu, ate nga Allah yasukkulumya omuntu. Kazibe oganizi nga si za muntu, si musiraamu, tezitundibwa olw'ekitiibwa ky'omuki? Ky'omuntu. Nga Allah bw'atugamba nti walakad karramna bani Adam, omwana Adamu wa kitiibwa, tanyoomebwa. Totunda ajiza bani Adam, bitundu bya muntu. Tutandika omulamuza organize, oba gwe n'oziwaayo olw'obwavu oba olw'okuggwaamu essuubi. Killatu ddiini, abantu okubanga tebakyali mu ddiini. Amalwaliro agafuula organize abantu ekyobusuubuzi, bo ne babeera nga amalwaliro gatunda butunzi organize. Otwalayo omuntu ne bamusirisa. Ekyokutaano, anna al-asla yaqtadi hurmatu al-massas bijasadi al-muslim. Ekimanyikiddwa mu shariya, omusiraamu tasojjolwa. Omusiraamu takola ki? Hatta n'omufu tebamusojjola. Muntu afudde ali mu ddwaliro, abasawo ne batandika omukola ki? Baga tukebera ate oganizi bazitutte. Tuli fenna omufu tasojjolwa, naye osanga bamuwongodde, bamutadde mu ppamba, oganizi bazikoze ki? Bazitutte. Ezo z'ensonga lwaki organize ziri ki? Ziri haramu, tezikkirizibwa. Tugenze ku nnamba ey'okubiri, abamanyi bakkiriza abamu, atabarru bil a'dha, okugaba. Ono tuli ku kugaba, okutundako kuli ki? Kuli haramu. Tugenze ku kugaba organizo. Taata wasobola okubeera nga mulwadde, ensigo emu yanafuye, omusaayi gwo nga gukwatagana naye, nga gwolina okusevinga Allah kwayisiza, osevinga obuki? Obulamu bwe. Okugaba ebitundu by'omuntu oganize kiramulwa kitya?
ajaza kathiru min ahli alilm abamanyi abasinga obungi bakikkiriza attabarru bil a'dha okugaba organizi idha da'at alhajatu ila dhalik senga wabeerawo obwetaavu wa qarrara al-atibba number 2 shurutu z'okugaba organizi esookera ddala idha da'at alhajatu ila dhalik walina kubeera nga waliwo buki bwetaavu muganda walwadde gwolina ensigo muganda walwadde gwolina ogani Allah kwasobola okuyisiza ogimuwe ajazahu kathiru min ahli alilm abamanyi abasinga obungi bakikkiriza bishurutin n'obukwakulizo buno akasookera ddala idha da'ati alhajatu ila dhalik walina kubeerawo buki bwetaavu yeyo number 1 ekyokubiri qararu al-atibba idha qarrara al-atibba senga abasawo bakiyisa alla khatar ala sahibiha nti nannyini kugibwamu organize eno oba organizi zino oba organi yonna tekigenda mmuleetera buzibu njagala kugaba nsigo maama wange mulwadde abamanyi bakikkiriza bishurutin n'obukwakulizo buno wammanga tugambye akasooka nga waliwo buki bwetaavu alhajatu almuliha obwetaavu obuyimiriddewo ddala ekyokubiri be basawo okumala okwekebejja nti gwe okugaba oganiyo tekigenda kukukosa mulimu abagamba nti nze kanfe gwowone basawo ne bagamba nti oba naakugjamu ensigo n'ogiwa maama wo gwogenda kufa kusinziira ku musaayi gwo n'obulamu bwo wabula oli yajja kukola ki n'ogamba nti nze kanfe maama asigalewo ekyo tekikkirizibwa balina kubeera nga abasawo bamaze kakasa nti kye bakugjamu tekigenda kukuleetera buki tekigenda kukuleetera buzibu era ekyokusatu wa annaha saliha liman nuzaat min ajalihi balina okukakasa nti ogani gye bajjamu namu ate si kujjamu nfu giteeka ate muki erina kubeera nga ogani gye bakugjamu bagiteeke mulala namu swaliha egenda gasa gwogiwa so si kutuusa mukolo so si kutuusa muki so si kutuusa mukolo tuli fenna ng'ekyo kyakola akakwakuliza ak'okuna la ya'khudhu alayhi maalun takikoze kufuna ssente kutunda kubanga okutunda tugambye kuli ki haramu tekukkirizibwa sadara almajma alfiqhi olukiiko lw'abamanyi olwa fiqhi lwatuula konferensi eyatuula yayisa mwaka gwa 1888 we bakolera lisaaki eyo ne bakkiriza omuntu okugaba ku organize olw'obukwakulizo obwo tuli fenna omwaka gwali gwa 1408 mu mbala y'obuki y'obusiraamu 1408 1988 ku sayidi eno eyaki abamanyi bakolera lisaaki eyo eyafulumya konsenti ekkiriza omuntu okugaba kuki ku organize wano njagala tuwulirize bulungi la yajuzu tekikkirizibwa nakilu udwin min makanin okujja ekitundu kyonna eky'omuntu kidde min jismi linsanin mu mubiri gw'omuntu ila makanin
min jismihi kasita kibeera nga kikyusa obutonde ndi kuggwa omuntu tokkirizibwa kujja kitundu ku mubiri gwo bakiteeke ku mubiri gwo awantu abaki awalala nga kikyusa obuki obutonde nga ki ng'okugamba nti ennyindo yange eno nnene bagijje wano oba ntegerekisi bagiteeke mu kifo ekiki oba ntegerekisi tokkirizibwa kujja kitundu ku mubiri gwo bakiteeka awalala nga kikyusa obuki wano mujja kumbuza amasala ge gano geŋŋendako wansi omuntu ayinza okuba nga bamusaze naye ng'ennyama wano ku bisambi tekola ki tewera ne bakwata kabina ke ne bajjako ki basobole ogikola ki ogiteeka wano ekyo kikola ki kikkirizibwa kubanga ennyama eno ekula ate tekirimu kukyusa buki butonde wano kiyingiramu n'abantu abakozesa pulasitiki ki sajjale agamba ennyindo eno nene bagigire bagifunze bateekewo endala ekikyusa obutonde bw'omuntu kebeera ezziina ya mukyala nga kwewunda kwa mukyala nga kigenda kukyusa obutonde bwe nga si kya kiseera tekikkirizibwa kikyentegeeza nga si kya kiseera omukyala muddugavu yeekubye make-up atunudde ng'omuyindi mu kaseera ako naye nga bw'anaanaaba addayo ekyo kikkirizibwa ziina wa muki mutegeera kyentegeeza kubanga kyakiki kya kiseera naye tokkirizibwa kukyusa kintu nga kikyusa buki obwoluki obwolubeerera awo abamanyi we bayingirizaamu n'ebintu by'abakyala bye bakozesa wano mu kalica nga bagenze eri gye bayitawa mutegeddeyo abaganda ba wano ne bagenda eri mu malagala geeyo n'akyusa obutonde kubanga ekyo kyakyusizza kyaluki kikyusiza obuki obutonde bwe kijja kutegeerekebwa bakuze sijja kukyongerako anaaba tategedde ojja kubuuza ku mulirwanaawo abadde agamba ki oba ntegerekisi kubanga ekyo kyenjogedde kikyusa obuki obutonde bwe bugenda kukyukira ddala kati eyo si ziina yonna ekyusa obutonde obw'olubeerera tekkirizibwa kankole ennyindo pulasitiki ki sajjale kubanga ennyindo ogikyusiza yaluki kati eyo si ziina bwetaga nti omukyala yakoze akayindo si ziina nga yalubeerera okyusiza butonde tekkirizibwa kati omuntu takkirizibwa kukyusa kitundu ku mubiri gwe n'akijjawo akiteeka awalala nga kigenda kukyusa obuki obutonde bwe naye ndowooza mbakaluubiriza okutegeera byensomesa byennyonnyola bitegerekeka akali kambabuuzeyo ekibuuzo kimu singa omuntu agenda mu fako Mungu yamutonda mu small size ye neyegejjesa ng'okwegejjesa okwo si kwa kiki si kwa kiseera kwaluki ayingira mu byenjogedde tayingiramu ayingiramu automatically olina omukyala sheekh akugambye oli muki oba ntegerekisi ye yakulaba nti oli muki senga omukyala oyo anaafa
ng'ogenda kuwasa omulala ate nga ye akweraliikirira buki mutegedde kyentegeeza kubanga ono akupika nti oli muki si buli ajja okukulaba nti oli muki oba bitegerekise kubanga ono ajja kugamba oli mutono kayina ogenda neweepika n'ogejja kati oyo akugejjesezza eitha ayinza okufa nno kireke ayinza n'okunoba nemwawukana akati n'owasa omulala ate nga yakutya buti naga Juma obitegedde munasonyiwa engeri gyendi wa sharia saagala baana kuga nti njogera ebitategerekeka munansonyiwa naye nga ate mulina obikola ki kubanga byebiri mbaki byebiri mu bantu babikozesa oli ne yeegejjesa mukyala amugambye nze oba ntegerekese bukyenkya n'anoba n'oleeta omulala ate nga ye alaba okoze eki oyiseewo ntegerekese ye wali akulaba fiitingi ate ono akulaba oli laagi ki XXL extra large aga kati ziina ekintu kye bayita ziina kyo mukimanyi okwewunda nga kukyusa obuki oba oluki eyo ziina tekola ki tekkirizibwa kubanga kyaluki oba okyusiza obuki obutonde naye leero kankomaawo nja kubongeramu omulundi ogujja mbadde ndi kukukyusa ebitundu ku mubiri gw'omuntu bidde mu kifo ekiki nga bidda mu kifo ekiki nga bwe ŋŋambye omuntu okukyusa ennyindo ye n'akyusa amatu ge kyobulaba okusala ebisige ku bakyala n'abaami ennaku zino babisala baŋŋambye n'abaami ennaku zino beekuba make-up otunulira emboozi ya Shabaani Juuko ekifaananyi kye yaweeza omukyala ono ayagala okweyambulira ku social media yamuweereza mbu ali muki alinga alina ki make-up agenda omutuukako nga muntu muki mulala oba ntegerekese kaakati wano omuntu buli wakyusa ekintu nga kigenda kubeera kyalubeerera mu kwewunda tekikkirizibwa nga we ŋŋambye pulasitiki ki sajjale n'okyusa obutonde bwo obw'ennyindo naye ŋŋambye senga bakuggyako ennyama samuweya ne bagiteeka awaki awalala nga wagenda kkula ekyo kikola ki kikkirizibwa maliriza mbagamba basajja bannange kano nkabalaamira toddanga awaka nga tolina kaveera fubanga bwe kisoboka ne bw'obanga oguliddemu kiwagu ky'amenvu naye ng'ozzeeyo n'akaveera bakutikkule omukyala buli wojjanga owuuba ngalo akulabanga feeriya omumalamu n'amaanyi fubanga oddengayo n'akantu mu kaveera ne bw'oteekanga mu kiwagu ky'amenvu abaana babeereko kye bakwaniriza newubanga buswiti ireka kugenda bugenzi nga ava mu muzikiti ayingira muki mu muzikiti owubanga lozze banakwaniriza batya banakubuuza batya ekyo mukiyiga abasajja ne bwogulanga paani yingira awaka ng'olina kyokoze ki kyokutte kyositudde at least teekamu enkofiirayo anti tolina kyotwala nekaga nti yi gwe lwaki owuba engalo teekamu mu kaveera at least enkofiirayo bati enkofiira yange eyo mujinjoleze nkya okusinga lwoddayo ng'oli ki ngezaako okubalaga togendanga waka ngalo ki nga wenna oli sabahalala ngalo nkalu
That is my point. Olime kugenda bwoti ngalo nsa. Njala akulengera eri mutikule taata wamu. Mumugyeko akaveera. Wadde tugamba nti tebatutikkula gwegenda n'akaki okateekaawo. Weewale okukyama awakaawo nga wazze kunoonya lupiiya. Tova mu ddwaliro n'ogenda n'engalo ki nkalu. Kyo nkibalamidde twawiiru wange. Naddala mmwe abavubuka mulembe gwammwe tegunnakola bulungi. Omulembe gwammwe tegunnakola buki. Bavubuka bannammwe mbakuutire addengayo n'akaki n'akantu. Toteekamu at least apple 2 n'ozimuwa kusinga bugenda ngalo nsa olinga ava mu hospital. Olaba n'ava mu ddwaliro abeera n'amakerenda n'ekibokisi kya lugoze eti akirina. Naye ggwe leero n'enkya kigambo ky'okuddayo n'akantu tukikole. Tekyetaagisa ssente nnyingi. Kyonna ky'oba osobodde mu buki mu busobozi bwo kobenga okiguze 2,000 at least ekiwagu kya menvu. Abaana bo batuukaawo bakwanirize bagagabane. Oye taata ye nannyini maki nannyini maka. Naam Sheikh. Omulundi ogujja oyinza okutandikira tuli selling humanity organis oba kye tuyisa organic trafficking. Naam. Oba trading. Naam. Abagenda mu gym for maintenance. Nange mbeera mu gym naye sigejja. Ya mulundi gujja bwe tulagaawo. Okutunda omusaayi. Ekyo kiyamba bulamu bw'okuddamu. Banga bw'ogaba omusaayi engeri omusaayi gy'oba omaze okugukola ki bakuwa ekyokunywa. Tebakikuwadde lwakuba ogabye musaayi wabula lwa health lwa buki lwa bulamu. Otoddeko oba ntegerekisi naye oli okugamba nti bana abagabye omusaayi basaazamu. Abagabye omusaayi waliwo ekirabo kya mashini ebyo bitakkirizibwa. Naye wano okuwaayo kajuyisi bakikuwa mimbabil health lwa buki lwa bulamu. Ekyo tekiyingira mu birabo oba ntegerekisi. Era tomala kukola contract nti bwe naagaba munampayo ekyokunywa olabiraawo. Kitegerekisi. Asante. Naam Sheikh. Wetulaga mu maaso awo bani tuli ku organize selling humanity. Naam. Yes. Yes. Naye ate abasawo organize leka kuwolereza abasawo olw'okuba buli musawo. Abasawo organize bazitunda essente mpitirivu. Kati ekibakola kikyamu Sheikh. Nagambye mu kusookera ddala omulamu ono okubeera nga yakola consent yakkiriza yawa permission organize okuzikola ki oba abasikaabe. Kati abasawo kye balina okukola abategedde bino kufuna permission y'abaki y'abasika. Mayiti eno yaani gye balese wano ku accident nti abannyiniyo be bano. Tusaba organize zino olw'okuyamba bannammwe abazeetaaga mutuwa oluki olukusa awo ne basooka bazijjamu. So si bo kuzijjamu ne bakuwa buwi mayiti. Okimanyi nti bagikuwa buwi. Ogenda mutuuka ojinaaza ng'omuntu bamusokodde dda. Muleeta pamba gwe muzibikira bamuggyemu ekibumba bamuggyemu omutima. Kati gavumenti kyekola kikyamu. Erina kuyigiriza bantu nti obusiraamu bugamba ki. Oba ntegerekisi nti awaliwo abasika b'omuntu
basika b'omuntu era babanoonya. Waliwo omuntu bamusudde emulago naye tunoonya baki bannyiniye. Kati bannyiniye abo abasika be bayingira mu ndagaano ne bagamba nti olw'okusevinga obulamu bw'abaki bw'abalala ogani ate ne babeerako era ogani ze bakkiriziganyizaako nti muzikole ki zibamutwala. Kiringa eyo olaba era abasiraamu abamu abatamanyi ddiini. Nawulira Imaamu Kyeyune yakinyumya. Omusiraamu yasiramuka, omuntu yasiramuka ku muzikiti, abasiraamu ne batandika okusaala naye nga bamanyi nti muki musiraamu naawe kuba yasiramuka yatoola shahada naye nga si mutayirire. Kati naafa, bano abaagenda okumunaaza ne balaba nga ekikuta kikyaliko ne baleeta ekirita ne bagona omusiraamu tusooke tumutayirire. Ate otayirire otya afudde? Ekyokubiri, otuuse otya okulaba obwereere bw'okubwekebejja nti buliko ekikuta oba tekuli? Kubanga omuntu anaaza omufu talaba bwereere bwa munne. Ngera mulimu abaleeta olugezigezi tumugire afudde azise tumukole ki? Ogira waki? Oba ntegerekese ogira waki? Ani yakugambye okutuuka eyo? Eyo bayisaayo ngalo ng'olugoye lukoze eki lubisse naye gwe noweekebejja ne muno n'olaba nga si mutayirire n'oleeta n'amagezi sooke tumutayirire. Afudde musira. Ani yagamba nti omuntu bw'afa nga afudde ne shahada kimugaana okuyingira ki ejjana olw'okuba si mutayirire? Kirimi mbaabi kyakulongoosa so tekimugjaako shahada ye gyakoze eki gyafiiridde nako. Shahada kyekikulu kasita afa nga akakasa nti la ilaha illallah. Kanyini ekyokubanga tebamutayidde ayinza okuba ekyamugaana yali mulwadde. Oba ntegerekese. Naye nawulira Imaamu Kyeyune yakinyumya ekintu ekyo. Ninneewuunya nnyo abasiraamu effujjo n'obutamanya. Olinaga tusooke tumutayirire. Abadde musiraamu yatola shahada agende wa Allah nga mutukuvu. Abamu baleeta kirita naga abadde azise oshevinga waki? Ani yakugamba? Kyova olaba baganda bange abasiraamu nga mmaliriza poyinti eno, Haji Muhsin, mulaamire abantu abalimu eddiini. Gundi yannaazanga nga nfudde. Otegeka abantu abali kunaaza bwe babanga tebaliiwo nga nze be bansoose. Gundi yannaazanga bw'abanga taliiwo. Abantu abalimu eddiini ne amaana nga tebagenda kwekebejja mayitiyo simanyi azise ate sibamutayirira. Munoonya mulaamire abantu abalimu eddiini n'obuntu bulamu ate nga beesigwa tebasabukasabuka. Muntu agenda nanaaza omufu n'anyumya. Ondo yafiiridde omukyala naye yabadde n'omukyala. Omukyala oli kiki? Yali yakula. Yakula ki? N'anyumya. Gwe tosaana kunaaza gwe. Tosaana kunaaza. Mulaamire abantu abalimu eddiini ate bana ekigambo ky'okulama mu kitwale nga kikulu. Buli siteegi egenda okukolebwako giraamira abantu abali naaza. Gundi ansaaliranga. Gundi ne gundi banteekanga mu kabuli. Bani mulaamire abantu abalimu eddiini. Abamu tutya okulaama tulabanga abakyawangaala. Abamu tulabanga mbu bwe tunaalaama tugenda kufa. Era tugenda kufa. N'atalaama akola ki? Naye ekiraamu kigenda kutereeza ebintu bingi abantu abatuufu okusemberera mayitiyo. Temunkubiranga gundi tahariri. Temunyimbiranga, temukubanga ebiwoobe. Naye ate oli n'alaama n'aba n'akaaba. Gundi akaabiranga nnyo ku mayiti yange. Olaamira otya omuntu okukaabira ku mayiti? Bw'akaaba ne kibaaki nodda engulu. Tulaamire abantu abalimu eki eddiini. Ebiraamo ebyo senga bayimaamu b'emizikiti babigabira bugabizi bantu ne babagaba naye buli mwezi waliwo ekiraamo. Kopi ziizino mutwale mujjuze. Kale ate ebiraamo by'ennaku zino twabyanguya. Kujjuza mbuki? Kujjuza ng'owandiika information. Gundi ansaaliranga bw'abanga taliiwo gundi.
bino temubinkolangako, bino byendese ebyobugagga, bano be baana bange. Tulaame. Waliwo nga naawe kikakasa bukakasa nti woofiira wano ogenda kuleka nkaayana. Banyumiriza omusajja omu yali mugagga mu bagagga be twakaziika emabega awo. Munna amugamba nga aziise mukwano gwe, omugagga yaziika mukwano gwe, kati munne n'amugamba omulala, haji olaba nga bwe tuziise gundi abadde nfaafaawo, laama, kusinziira ku byokola ki, ku byolina n'ebyobugagga n'erinnya lyo. Omanyi kye yamuddamu? Bakiŋŋambye wiiki ewedde. Yamugamba nti njagala ndeka abasiraamu batawaaneko, batawaaneko, wallahi billah. Era wallahi famire ye eri mu kutawaana, bali mu kutawaana buli kiseera kino kiba, naye yagamba kabatawaaneko. Eyamuli nfanfaawe ye yakiŋŋambye, ye yali nfanfaawe ku lusegere. Yamugala laama, olaba tuziise munno gw'obadde naye naawe laama haji, kusinziira ku maali gy'olina n'abaana. Nawaga njagala abasiraamu batawaaneko n'emaali yange. Era famire ye eri mu kutawaana, tebava mu kkooti, tebava jindi, butakola ki, butalama. Oluusi mulina shares n'abantu abaki abalala, ojja kufa share bagitwale nti kiki yaabwe, gwe bakuzikize. Boli gw'obadde naye mu share, kizibu nnyo okwogera nti gundi yakola kinene mu project eno gye tulina. Famire ye n'abakyala bakitwale nti project ya bbaawe, kubanga ono ye afudde takyayogera. Kigambo ky'okulama tukitwale nga kikulu, tetukigayalirira. Sebo Sheikh Imam Saviri, muyambeko ku basiraamu okubajjukiza okulaama. Oli imaamu okimanyi bulungi, baleeta wano mayiti omuntu eyalaama, ab'ekika bagikaayanira n'abasiraamu bagamba, yagamba eno tyati kiri, temujja muziikayo, temujja muziikayo. Okusaala nammwe tekitegeeza nti wammwe, so singa oba walaama nogaa bwe nfanga banziika wano, bwe nfanga oba oyambye ebiyinza okuteteeganya abanaakola ki. Kale mukkirize omulundi ogujjawo enja okutandikira, tuli ku kutunda organizi n'okuzigaba. Gw'osembayo Sheikh, tuddayo kubuuza ekirala. Plastic surgery. Mu butonde mukazi. Mukazi tekuli kumuwasa bagezze ku mabeere awo wonna ndi wakutuukawo, ndi wakukola ki, wakutuukawo kwabo. Bali mukkirize tukome wano. Ennaku zino ebijambiya naddala ewaffe ensangi batema. Era wensabira gavumenti abantu be baagala babalonde mu kalulu ate babatema. Simanyi bantu bagenda kulonda bantu ng'ate eri babatema ebijambiya, ziba zaakaweereemu ne batema. Kati baatandise dda batemya abantu ab'enjawulo, naye gavumenti egenda neewulira ebintu ebyo, abantu ne bafa ne babatema ebijambiya. Naye senga babagamba nti ewaliyo abalina emmundu bayinza okutuula, naye abantu babatema ebya siriasi. Wali baatema omuwalimu yali ava ku Abdurrahman kusomesa, ava mu ddalasa ne bamutema. Gwe njogerako oyo omusomesa wa Abdurrahman bamutema. Bayingidde n'abaana b'amasomero ne babatema. Poliisi nejja neeyogera akawungeezi ku ssaawa 10 ku emu ne baddamu ne batema. Ebijambiya ebyo ekigendererwa kiki? Purojekiti ya muntu naye abantu babatema bafa, ate tusaba kalulu abaali tulonze ate be batema. Kakati abeesimbyeyo ewaffe mu Busiro simanyi oba bo batunuulidde kalulu abakaagala ennyo, naye nga abantu babatema bafa. Saawa emu abantu ne batandika okutema
ate oli akutema talina kyakujjako. Mujja nakugenderamu abantu abakyawakyawa dda baki bannaabwe bakozese ki kyansi eyo oli atema omuntu olw'empalana ze balina. Naye nga abantu babatema ebya siriasi. Kale tusaba gavumenti etunuulire obulamu bw'abantu, kubanga ensi nga temulimu security, ng'abantu bawangalira mu insecurity, buli omu kutya. Owa bodaboda okuga nti ngenda kuvuga ekiro kino okukkiriza eyo ensangi aw'`2,000 akugamba emitwalo egi naye bajja kuntema, bayinza okuntema. Naye gavumenti ebyo nebiwulira, abakulira egombola babiwulira, bemupya abo abeesimbye babiwulira, naye they keep quiet. Naye ng'abantu babatema ebya serious. Otema otyo omusomesa ava kwa Abdurrahman nemutema abaana, batema luli. Niba babaga nti waliyo abalina emmundu eyo, singa bayingula dda abawanvu n'abaki abampi. Bano ze tugamba patrols ennawunyi ezo ze bayita 99 ziba zirawuna ki? Bagendeeyo bazisindike patrol nga 20 zirawuni. Naye ate obasanga babwami awantu awali aba stage ya boda ate bo bayimirira. Awali stage ya boda awali abantu ate weba parking bati. Bagende balawuna eyo. Achi abantu babatema. Kubanga gavumenti mu mateeka gaayega okukuuma abantu n'ebiki n'ebyabo. Naye abantu ate babatema, tuli mu kalulu. Ate abantu mwagala babawa obululu, balonda abantu bemupi baki ate be batema. Mungu atutaase, atuteekeko obukuumi bwe n'okutuwa security. Ekigambo ky'emirembe mu nsi kikulu. Emirembe bwe gibula wano ensi eno erinaanye Rwanda ani? Erinaanye Rwanda eno endala eno Burundi yamala ennaku 2 zokka nga tebalina president. Naye omanyi abantu abaafa yamalako ennaku ezi nga tebalina ani? Naye abantu abaafa kitegeeza gavumenti eba ekola kinene okuuma emisaayi gy'abaki weetabaawo abantu bafa. Naye ate abantu bafa ate nga gavumenti weeri. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.